Seminti lusamatoke mawate endagala njugulu sokukoate wali eka tulina emigalo esoze emitemi wavu Jolo na Alimpa ngenda kuzomwezi 12 ogw'omwenda ngenda kubeerawo kiriri gomba abaana b'ekanoni abaana b'omukimanyi mujje tujje sente mu Lusuku lwa Seminti esindoni gombe wali eri abaana b'egombe mujje tujje sente abaana b'ekimwanya abaana b'eggolola baagala nnyo abaana b'eggolola mujje tugolole ambassador Mavini mujje tujje sente mu Lusuku lwa Seminti gomba ye yange anti sejulide bainako Alimpa wuyo paka gomba iki gomba ya album launch kama kuna we abana b'embogo muliwa ente bagala kabaka tumyaje kabaka tumeno bamwe atugambe bisingoluganya abaka tumeno bamwe abana b'egomba bagala abana b'egomba bagala ente bagala abalangira muliwa namwe n'abamanyi oluganda abakantu neno bamwe babuuzaako musibye mutya yebaleko za ambassador Mavini ndi muyimbi okuva eggomba nayimba oluyimba baluyita gomba ye yange n'ennyimba endala nnyingi nnyo zennina so nategeka album launch eya gomba ye yange nga ngitegese eri ewaffe ekiriri ku kyalo kyaffe ne tukwatagana n'abayimbi abawerako abagenda okubeera nga bamperekerako ku olwo era nga baali bakulembeddwa sa Misa Kisemakula mukyala Sitabu wa Natoolo Suna Beni n'abayimbi abalala bangi na Alimpa Ronald Lusuku lwa Seminti bwe tutyo ne tutambula lonchi netegekebwa era abayimbi nemba wa deposit buli omu naye olunaku olwa lonchi lwennyini nga lonchi weere olwo lwegenda okubaawo nga 12 ogw'omunaana nakubira Alimpa Ronald Lusuku lwa Seminti nga mugamba tugenze mu kyalo wasimbudde Alimpa n'atandika kuseka nseko ze ng'agamba nze ngenze ettololo kuyimba nga bw'ataddemu okuduula n'okujeregera gwe ettolo omanyiyo ettolo si kumpi nze ndi mabira ngenda ne mugamba munnange mu kalango ke watuwa nga temuli ttolo simanyi ttololo nga temuli ttololo gwe kennyini wina akalango Alimpa yampa akalango ng'akunga bannaggomba kenabawaddeko nga yampa drop ng'akunga bannaggomba okujja babeerewo ng'ayimba nga mperekeddeko nga 12 ogw'omunaana era akalango nkalina yawandiika n'endagaano empandiike nga muwaddeko deposit mitwalo 5 naaba ng'abanja mitwalo 8 ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogw'omukaaga lwe musasula namusasula nga 23 ogw'omukaaga so namusasulira wali ku figitri ye kansanga ng'alina okuyimba ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana mu kisaawe ekiriri era nga sho eneebeerawo lwakutaano ku lwokusatu era twali naye ku papaazi ewa Misa Kisemakula papa ne mujjukiza olunaku ne manager ono gwe mulaba wano era n'atugamba nti olunaku alukola ki alumanyi bulungi alujjukira twagenze okuddamu mukubira ku lwokutaano ku sho kwennyini ng'ate atusekerera busekerezi bwatujereegerera nti ye agenze luddawa agenze ettololo kuyimba yabagamba nti agenda ttololo yabagamba ayimbe ettololo akomewo namugamba lwaki tosoose wange Gomba n'ogenda ettololo n'agamba nze ndina mu mabira tolowooza nti walino mu mabira gyendi okumpi nnyo ebyo kati simanyi nakyabbakolera mmwe simanyi nakyabbakolera nga bw'atusekerera so ne mugamba muganda we wandize n'oyimba
bukyanga tukuwa ssente tulanze tutaddemu okulanga ebintu byakyo mubimanyi okuba posters okuba banners otwala obulango ku leediyo otegeka ebifo yatugamba nti nno muntegekere we tunaasula tumupangisirize ebisulo tumutegekedde buli kimu yatusaako conditions nyingi nnyo netuzigumiikiriza netubikola byonna eventually yaliwunzeko atakoze eki sente mwazikwasa Alimpa yennyini manager oba bakadde Alimpa yennyini yakwata sente ne video tuzirina ng'akwata sente nga video tuzirina ng'akwata sente so nno ebintu abantu babyonoona mukimanyi baba babanjaki omuyimbi batamulaba abantu batabuka n'olwekyo Alimpa bw'omukubira amasimu kati tagakwata okiwulidde bw'omukubira esimu takwata waliwo omunaffe ali ku ttiimu yaffe twakyusiza ennamba bwe yamukubidde n'amubuuza sho ya mavini gy'otayimbamu wategese mukolera ki nti siina nnamba ye ndowooza mujja ginsindikirako ate nga bulijjo twogera naye akati ne tulaba nga abuzaabuza naye ffe kyetuliko akasente tukeetaaga ate atuliyirire n'ebintu ebyayonoonese Marvin ku poliisi mwagenzeeyo omusango mwakututte ku poliisi oba muddukidde mu mawulire ku poliisi gye twasoose era referensi tuzirina referensi y'omusango tugirina okutuggyako ssente okujja okujju mwagenze ku poliisi yawe poliisi Kibuye ate era neeno mu mawulire tukyetaagisa kubanga ekintu yakikola misana naffe leka tumwanike ki misana ng'ensi eraba tetuzze mu mawulire muswaza naye tugezezaako amakubo mwe tuyinza okuyitira tumufune atulemeredde aye tulina amabanja gatulinga amabanja bw'aba wakubaddiza ssente ze yabawa oba bye mwetaaga alina kwongeramu magoba ga ssente mekoba interest okusinziira ku kamu bwe tubala olwaleero oluusi gye tulimu eri mu bukadde 4 zalina obbawa bwe tuba tumusaasidde zalina okutuuka Alimpa wavayo n'abagamba nti muddemu mutegeke ekivulu nkomewo nyimbe mu nsonyiwo ekyo kyakulowoozaako manager sooka otubuuzeeko neera otubuulire gwani otuddemu n'ekibuuzo ekyo mbalamusiza nnyo bannange wano ekampala erinnya bamanyi lya Kavaro kubanga lwa bizinesi gyenkola naye erinnya nze Ndakiro Albert bannagomba bamanyinga Honorable ono Marvin muganda wange nze siri mu bizinesi ya byakuyimba oba ya management si byendimu naye nga munagomba munnanga bavuddeyo yenna mukwatirako ng'omuntu tunakwatirako muganda wange ono ne ssente ezo $5,000 Alimpa yasinana ku ofiisi yange era ne video yonna nanziina n'endagaano ze nabakwata video era zinamuwa ne ssente okuva mu nsawo yange kakati ze nali ntwala muyimbi ewaffe Gomba okuyimba ze namutwalako nze ono munno muyimbi muno omuto ate abalala kino kyannoma nnyo ngamba bino naye kyoba okola nze ngenda kuwa looya ono ngenda muwa looya agenda okupasominga omusango ogwo yo banagenda mawulire bakindi ngenda muwa looya okulaba nti mutuufu bano abaana alina talenti ate kisaagala nnyo omuntu okufiiriza banne kubanga Marvin issue yagiteekamu ssente n'abagiteekamu ssente bangi bali ne ekyamazima twawuliranga abantu era ewaffe Gomba nga babanja nti Alimpa aliwa gwe mwalanze Alimpa aliwa naye nga taliwo era nempona amagezi nti genda ku stage ogambe abantu abayimbi bonna boolwese basobodde okujja ate bapafominga bulungi naye ono atugambye ali mu kujja ekyokuddamu okutegeka Alimpa Ronald nti oba teyazze kunnyimbira nti nno nziremu mutegeke kati si kyamwesiga bulungi omanyi abaganda bagamba nti yali alumiddwako ku musota ne boolaba omuguwa okola ki odduka misinde kati sekawuka kaali kakulumibwa okalaba odduka misinde kakati Alimpa Ronald nze kyenjagala ekisinga obukulu aleete ssente ensonga enkulu nze gwe mulaba ndi mumabanja amabanja mangi nnyo kati ate bunga nti ddamu otegeka Alimpa ate nga era n'okumutegeka era kitegeeza ssente ezo zo ngenda kuzijjawa
ajje Alimpa muwadde ebbanga nno si ddene yeetereeze sigenda kusukka nnaku 14 The weeks 2 ajje twogere essimu yange agirina wabula Alimpa ajooga kubanga kyajogera tubadde nga twogera ate bwe bamukubidde bwe twayise ku ssimu endala yagambye nti talina namba yange mbuno bamusindikireko ku namba yange mwagisindise bulijjo nga alina ki enamba agirina simu eyinza okuba yali yamubulako enamba agirina naye ku lwokutaano lwennyini essimu yabuze ddi weeks 2 bwe ziggwako ng'alemereddwa okubawa bye mwetaaga muzzaako kitegeeza ngenda mussa mu kkomera kitegeeza ngenda kumussa mu kkomera kubanga ssente nange gye nazijja essente baagala kunteeka mu kkomera weewola okukola sho neewola ate sho temuzimanyi ssente tobeera nazaawo weewola nomala okukola nozaayo kati sho ssente nazimalira mu kukuba bibaana kukuba bipande omukulu mulanga drive ya wiiki namba buuza ab'eggomba drive ya wiiki namba nanga omukulu n'ebintu ebirala kyenvudde nkugamba nti bwe mbala ebintu byentaddemu ssente nfiiridde olmosi kumpi miliyoni nzinga mu 4 naye bw'aba zze ne twogera ng'abantu kuba nange ndi muyimbi tujja kwogera obutasukka nnaku mmeka oba abalala we mwali mulanze bajja bayimba papa yabaddeyo misa kisemakula vidiyo njaggibawa nga apafominga Sitabu Natoro yabaddeyo njaggibawa vidiyo nga apafominga Suna Beni njamubawa nga apafominga bazze okiwulidde nze abakadde babadde baŋŋaanye ekyamawulire kituufu naye ate abammanja nga n'essimu z'omukulu nze kuba teziriiko essimu yange bwe njekuba evuga tagikwata kati nze nkozese miinizi ky'okumubanga lusamatoke mawate endagala njuguluza okukoba tewali eka tulina emigalo esoza emiti emiwanvu Jono na Alimpa ngenda kuzomwezi 12 ogw'omwenda ngenda kubeerawo kiriri gomba abaana b'ekanoni abaana b'omukimanyi mujje tulye ssente mu lusuku lwa sementi esindoni gombe wali eri abaana b'egombe mujje tulye ssente abaana b'ekimwanya abaana b'eggolola baagala nnyo abaana b'eggolola mujje tugolole ambasada mavini mujje tulye ssente mu lusuku lwa sementi gomba eri yange anti sejulide bainako